Radio 4, Radio 7, Radio 8. Adam Kungu gange programu entuga ne mwami Frank Kashumba. Kino nkibagamba. Teri muntu alitunda bintu by'abagenzi alifuna mirembe. Nkiddamu kano katememu. Ndabye mikwano gyanga abafa ng'abaana baabwe batunze ebintu byabwe. Teri muntu yatunda mali y'abagenzi alibeera bulungi. Nkiddamu teri muntu alitunda mali y'abagenzi alibeera bulungi. Ekisinga okunshokinga oba okunsurprisinga abantu abaleka ebintu mu Buganda muna amataka square miles and square miles bali tibasoma kiri awo. Ni abaana abamekese emali y'abagenzi be baana abasomyeko abalina bachelors abalina masters abalina PhDs n'ebirala. Kino kiddamu omuntu yenna aliyetaba mu kutunda ebintu by'abantu abaafa twasitimi tolibeera na mirembe. Byebyo wiki ebadde nungi gye tuyise yonna nze nkyebaliza Mukama sina buzibu bwonna ebadde so hectic mbadde very busy ate nene egenda simanyi bangenda giyita egenda kubeera nayo nkambwe nnyo ng'ebyokukola tulina bingi nnyo. Mukwano gwange Sheikh Tamusuza yawasizza yafunye haki saasobola genda kwanjula n'embaga nagibaddeko. Sheikh Tamusuza mukwano gwange nnyo musajja musiraamu ali very liberal tasosola abantu kulwa ddiini yaabwe ne Qur'ani entono gye mmanyi yaginsomesezza. Embaga yatunyumidde nnyo yabadde kwa Kamwesi. Tubaagaliza essanyu mu bufumbo bwammwe nga ffe bwe tulimu ne malayika ffe tuli mu kweyagala bweyagazi sina kizibu kyonna. Tubaagaliza obufumbo bulungi naye omugole omukyala nkusaba busabi va ku social media. Bw'onooteeka obulamu bwo ku social media manya ne bw'onebeera ne challenge mu bufumbo era bigenda kubeera ku social media. Nkwegayiridde ne ku mbaga nakugambye beera ne dormant social media accounts nga buli ekigenda mu maaso okiraba naye nga gwe toteekayo. Omugole y'entanda gye nkusabirira va ku social media leka omwami agibeereko kubanga ye Sheikh alina okubuulira abantu ensonga z'omubaka nabbi. Kati nga nange ze social media njiriko nagijoininga 2009 njiriko bwonvuma ku ssaawa nnya nja kuvuma ku ssaawa 5 ekyo ng'etteeka ekyo situkiteesaako bwonrespectinga nja kurespectinga simple. Nze ekisinga okuneewuunyisa mu abaana abato abaengaginga yourselves from morning up to sunset nga muwemula muvoola bantu waliwo ba agents zammwe abakozesa social media ogaggawala ogula amamotoka ogula amapoloti bakozeseza amaduuka nga bakozesa social media. Unfortunately mwe mujiwe muliyako buwe mulizi tewali kitongole ky'amaanyi kijja kugamba olange products zaabwe ng'owemula ng'ovoola abantu tebiriiyo. Kino nkibagamba I know many success stories ez'abaana abawala nga amaduuka agaabwe baagaggalawo naye nga products zonna engoye perfumes lotions obugatto babutundira ku social media. Meaning social media can be a platform for empowering people. Manya abaana bangi abali mu entertainment industry nga tateeka kirango ku radio ba TV naye nga bw'akola omukolo ajjuza. So namwe amagezi gembawa mukozesa social media ebe empowering. Kino nkibagamba ebe empowering. Kino nkibagamba with experience. I know many success stories. Ate tewali social media platform eyambye baana bato kukola nga TikTok. Manya abaana ababazi nga bakolera ku TikTok. Manya abaana abawoldinga nga bali ku TikTok. Manya abaana abalina amagalaji nga badvertisingira ku TikTok. Manya abaana abazimbi nga badvertisingira ku TikTok. Manya abaana abawala abatunda lotions abatunda perfumes nga amaduuka agaabwe TikTok. Bano ne bakolerako sente negwe n'osalawo nti buli WhatsApp group erimu olugambo gwe admin oli myaka 30 years nga the only achievement joina ku nsi oli admin wa WhatsApp groups 30. Kati goli ku level ya busiruki oli ne yewana n'okwewana nti eno WhatsApp group yange nsolo bajjako no bajjako ne bafa wachuli. So mukozesa social media platforms zino zibayambe. Ate nkibagamba teri ayagala mwavu
ne muzadde wa kwagala lwakuba talina option teri mwavu agenda mu bwakabaka bwa Katonda waliwo alowooza nti nimba ndi serious buli muze omubi guli ku baavu abaavu tebaagaliza balogo basula balogootana bayina ettima kino kibagamba from experience buli lwobeera n'abantu abayina ettima naawe olifuna Bob Marley yagamba nti bw'osiba n'embwa n'osula n'embwa ofuna enkukunyi bw'osiba n'abanywi b'enjaga 9 chances ziri nti gwe namba 10 agenda okutandika enjaga kitegeeza mukwano gwo yaani we tend to behave nga mikwano gyaffe abaana be twasociatinga nabo nagana amakanisa ge mubeeramu tewali kanisa ekola miracle tebabalimba omuntu akola miracle ku nsi kuno ye Katonda teri pastor teri prophet teri apostle awonya muntu ngono mujega gwe nalabye wano Benihini simanya Benihini mbwawonya abantu ngawonyani I have a friend mu mukyala mukwano gwange yamale ennaku 3 nga bali wa Benihini batutte mama wabwe musabira mama nga ayina pressure ayina sukali kati nga n'omutima gutanso muluma bamwadimitize gulo mu ddwaliro yabadde wa Benihini ennaku 3 bya bulimba kino kibagamba with authority Benihini bw'aba awonya abantu agende Mulago mu Cancer Institute agende mu ICU Mengo ensambya awonya abantu mumpulira waliwo no mulala gwe bangamba munaye awonya abantu kanisa ye liranye Mulago a few meters okuva ku kanisa ye waliwo mochare home you get it teri muntu tebakulimba mbu waliyo prophet simanya pastor aposa awonya omuntu no ababagamba mbu nno bawonya abantu bayina buli kika kya kirwadde ongamba otyamba oli pastor wonya kansa nga toyambadde reading glasses nga maaso tegalaba ongamba otyamba oli pastor nga bw'oba osoma Bible oteekako galubindi ezisoma nga towonya kansa batandikana kwewonya yali badde asooka kuwonya maaso ge atanagenda kubalala yes simple gwe Benihini wamulabye wano ng'asuula abantu ebigo baabo bajega ajja nsuule Benihini gy'oli mu America nteekako omukono gwo ngw'ekigu tebiriyo kino kampabulire actually eddiini entuufu ze zino ezaffe z'original zinansangwa z'eddiini entuufu kubanga yes kubanga edda bajjajjaffe bajjajjaffe yafe emyaka 2 ng'asobola okwogera ku mutwe gw'omuntu yes ate abaliwo ne babagamba nti jjajjamwe yabeeranga bw'atyo ne bino simanya prophet gundi waliwo guno omuyaayu gwendaba ku TV nga gukuba ebirango ngulimbani nze gasumba ine myoyo jolaba ku TV yes ba prophet ba pastor baba wonya abantu lwaki basiba malwaliro ngabo bajjanja covid wano yatuluma nyina pastor gwe nasanga ayambadde masiki 3 pastor kugamba mbu ali protected by you are protected by the blood of Jesus yayina paratuni ya maje ne police mutambulirako ye mukuma tebiriyo nze nyina pastor gwe manyi afuyisiza mu kaveera buno bateeke bali obumanyi obwo teyesabira naawona lwaki tawona tebiriyo oyagala Benihini ajja kusuula ebigo tasobola kunsuula nze nyinza n'omusuula kubanza ate abatwezi bennyina tasobola kunsuula kigo eddiini zaffe ziri original kati bono baba bagenda kukola kikusamira wa ekigambo kusamira bakyonoona ne bakifuula ng'ekintu okutta omuntu naye nga si bwe kiri you get it kankubuuzemu ekibuuzo ne Bayibuli ekugamba nti Yesu yagamba nti yajja kusaanyawo kalicha z'abantu bwe ngenda ku ttale ne nnoga omuddo ne nguwa omuzzukulu n'agunywa n'awona olwo nsamidde nedda kwesiza ddagala ya kinnansi wano mu Africa bakugamba nti omuntu amaze emyaka 10 yafanga n'akomawo n'ayogerera ku mutwe gw'omuntu nti kungu genda mu kifo bw'ekiti muteme ku mutwe bw'eguti mufumbe ekintu bw'ekiti mukigattemu kino muwe omuzzukulu anywe n'awona there are cases omuntu nga yafa emyaka 15 nga yabula n'alinnya ku mutwe gw'omuntu n'atambuza abantu okuyita mu kibira nagamusimaawo wansi ne basangayo amagumba ge ne basima ne bagasanga yes waliwo omusajja ali waffeeyo Kalungu omulaalo yamukuba enkumbi n'amutta n'asima ekiswa
namupakira mu kiswa wansi ekiswa ne kimerako ne banoonya omusajja okumala emyaka 10 nga yabula okitegeera nali nnyo omwana ku mutwe omwana we yali Kampala n'atambuza ebigero okuva e Kampala paka Masaka naga musimaawo ne basangamu amagumba gajjajja waabwe 10 years later. Yes. Omuzungu kye yakola successfully kwe kutta buli kintu ekyaffe ekyabaddugavu. Kino kikugamba goli musiraamu eddiini yamwe y'Abawarabu. Nze ni mukatoliki eddiini yaffe Roman Catholic Church. Aba Protestant yava Bungereza. Aba Seventh Day bevaawa. Aba Orthodox Russia. Kino kikugamba singa influx y'aba China eri mu Africa sawa zino. Ye yasooka emyaka jedda singa tusoma ddiini z'aba China. Kino nkiddamu aba China ku speed mwe bajira mu Africa oba mu Uganda singa be basooka abazungu wano wali badde ng'oyitibwa gwe kwinchwinchui. Nze Adam Kungu. Kwinchwinchui ontegerana. Nganze kwinchwinchui. Kati kankubuuze Adam kyeki? Ye musajja yasooka okusinziira ku bitabo byaffe bitukuvu. Bitabo ki? Qur'ani ne Bible. Ani yabiwandiika? Ffe tukkiza nti Qur'ani yava waggulu. Kati nze okimanyi ki Frank abeera Francis Xavier. Kati Francis Xavier yani? Simumanyi omujjego oyo gyali Francis Xavier simumanyi. Tamumanyi. Simumanyi. Nze actually nze omuntu gwensinga okwala muntu ampita Gashumba. Gashumba mumanyi. Yiba bajjajjange ye DNA yange bwonzijjako omusaayi gumachinga ne daddy wange ne gumachinga ne bajjajjange. Okiwulidde? Yes. Ne kati Francis gwe simanyi n'obeera ne bagamba mbwe baluwa y'Abaloma gye bawandiikira abepiskopi be Kolinso kakati nze obevira mali ebbaluwa enkwakirako wa ate batugamba tokkizibwa na kusoma baluwa etaliyo. You get it? Tolina kugisoma. Bino ebintu kamba sisemu ino biteekamu common sense. Bwe twabadde excited ne Ben Hino kujja wano. Never. Nze I easily get excited by the way. Era ekyovolaba ye Yoweri Omugezi wamulabye? Yabadde ayambadde mask namulabye. Ababo nanga basibiza ye nga atunula. Muyizo mubbirako entebe yawo mu kavuyo. The smart intelligent Yoweri Museveni abalala bonna badde basibiriza ye nga atemya ngagamba laba bano ba comedians yasumuludde essaala enekola ki abantu ne bakaaba abantu ne bakabya amaziga nga basaba niki abantu ne bagweye Beni Hini akomewa janye awonya abantu mu ICU agendemu casualty wing e Mulago abana boda bafeje bali abemiggo abalema nja kulokoka ku olu Benini bwakomawo n'atambuza abalema abali mbalwaliro mwe ba pastor mwenna mwe ba prophets ba apostle njagala omuku mmwe tugende naye e Mulago hospital mu casualty wing abalema gye bali abemiggo be bawanika bavuze ba boda omuvuzi wa boda atambule nja kulokoka ku olu tokkiriza mbyamagero nze mbirivinga mu Katonda gyali by the way oyajjayo enjuba ku macha but Jesus performed miracles gondi waliyo according to the holy book. Kati bulijjo batulaga nti Israeli kyekola Iran wayisewo wiki bbiri ne batulaga there yo war kungu kasito genda ku 4th floor nogenda ku 5th floor oba tokyakyamuka kankubulya akantu kamu waliwo bwavu bwali butuluma nga tubanja sente a lot of money mukwano gwe nangamba omanyi Gashumba tugendeke wa pastor tusabe ne bwanze sijja genda nenkwegayidde gwe genda go believing nagamba zengenze zali sawa nga 5 avuga emotoka agenda ne bankubira essimu betubanja nti Frank your payment is ready ngatana tuka pastor owulire abera kubanga agenze wa pastor naligambye nti owayi kyamagero kikoze pastor yasabye okitegeera sige tibiriyo covid yatuluma wano tiwali ba pastor bafa covid banji nkuddiye mu kino osanga apostle prophet ngali mu kusoma Bible ayambadde reading glasses zino thick lens ontegeera kati oba tosobola kuwonya maaso go ngambo otya nti owonya kansa gwe nyinaze Gashumba oba wonyo amaaso g'abalala akola ebyamagero bamuzibe ne balaba lwaki buli bagwa ba cameramen tebagwa ne BMC wamano tebagwa njagala ondagayo omuntu akutte kamera bana videography ba interpreter agwa boba basigalawo aba bagezigezi bw'abaana ajja mu Africa abeera na advance team emufunira abanazanya tigojja kuyimuka gojja kukola kino no coordinating abamu towulira zino lady eziri mu Kampala ezibba abantu nga bakola zibonna ba staging
buli kola akuba oyamponya obulwadde waliwo omujega namulya ku radio emunga agamba mboyo pastor akola mbunze omukazi ya confessing mbu yagenda mu ddwaliro nga kansa ye nga nabaana ye na kansa ne bagijjamu mbune ate yafunye olubuto omwana yakulira mu langizi omwana mu mateeka inesa omwakulira mu lubuto omukazi ya confessing mbu yalina kansa ne bajjamu nabaana ate atugamba yafunye olubuto nga nabaana talimu kati omwana yakulira wa mulangizi oba mu intestines kwagabe pindi bitu lwaki tujegawadde nnyo okutuukaawo what's the problem ensoma gye babasomesa cram work you are not critical thinkers mwabasomesa cram work bwe kiri ontegera ndowooza tebeerowooleza kankubuuzemu ekibuuzo abajulizo bamanyi anamba 5 abaprotestant n'abakatoliki ngo bagasse abamu bali 2 abala 3 beautiful abantu abamu babelieving nti abantu abo bakola miracles si bwe kiri nti ogenda n'obasaba osaba bo ne bakusabira eri n'ofuna ne bansabirawa ate lwaki sigende wajjajjange ennyini yafa gwe nyinako omusaayi ate guli mukatoliki mwe musiba wano nga musaba muyita mu mama Maria abatuukirize wa Katonda tontegedde kyenkugamba okkiriza nti abajulizi bakola miracles okusinza kunzikiriza ekikatoliki wonderful waliwo n'abakkiriza nti bajjajjaffe bakola miracles okimanyi omuntu alina abachwezi ab'amaanyi abachwezi bennyini asobola okuva mu kifo wano ne bataakingawo nga yakavaawo bamutemyako before it's an instinct Museveni yalwana olutalo luwero for 5 years pastor kye yali yamusabira taliwo yennyini president Museveni akitugamba nti ebintu ebyo gyebiri bano abantu bonna bolaba emisana n'esapule n'esikapulali abasaala ate ekiro babeera mu nsatsi ng'evuga ate bino bibokye bakubako fire biriwa fire byokye bigende amasabo byokya fire ebyo byonna biba biyiye bipange nze nali ngenzeko mu mikwano gyange abo nga basabisa bapasita nga bampisi nga sigwanga oli gwanno lumu sisobola ate kankubulire okujjako okufukamira sisobola nagudde ekigo mupasa yankuteko ngamanyi yagajeewa feppi nako y'amaanyi wano fe masanyalaze gwe tusobola kukkiriza bapasita kujja ne bookye ebiri ewaka biki ebiriyo byo kubanga amaka wano agasinga g'abantu abedda baba n'obuyumbayumba bane pasita najja n'abikumako omuliro kakati ayo yensobi gwoba oyina kereziyayo oba kkanisayo omusajja ayina akayumba ke mu kompawundi ye oba ku ttaka lye obiyingiriramu kungu toli musiraamu nali nkuganyeko okusaala genda muziki yange nabirivinga mu nsaasa gendemberi tuleke ga nti oli sitaani taliyo sitaani asangibwawa ebitabo bitukuvu byokkiririzaamu kakati sitaani bw'aba wali sitaani kasajja kamaanyi ensi yonna neesibanga ekuba sitaani tafa January to December sitaani yuyo sitaani bw'aba gyali he's the champion tokkiriza nti sitaani gyali ng'aliwa akukema kuki ankemawa kati bino byempulira mbutwala abaana mu masomero g'eddiini bayiga eddiini gye bagisomeseza mu masomero humanity is taught from home ewaka you inculcate yes the humanities mujenyina mu mubiri gwange oba mwoyo gwange siya Catholic Church mami waffe yakituteekamu ne taata waffe okitegera okubeera humane ku buli muntu ajja waka ffe kitaffe yatugamba nti oba omuntu azze nga ayavula oba azze nga akutte muggo mu treating like any other person sijjukira kawaka nti ekyemisana kyatuuka mu kyalo ekyeggulo nga waliwo abantu ne tutalya nabo mboba mulindeko abagenyi bagende kiva waka kino nkikugambe eggulu lino bwe liribeerayo kungu olyewuunya golisanga mu ggulu gotasuubirayo bantu bangi abatabirivinga mu ddiini yonna bajja kulaba obwakabaka bwa Katonda bantu bangi abalina swigida abalina sekapulali abalina sapule ng'aganyabo taliwunyana mu layini ya ggulu talikomba ku ggulu gotasuubirayo abakola ebikolo by'ekisa bayamba bannamwandu bamulekwa okitegeera gwampuliza ku radio 4 radio 7 radio 8 essaawa zino ng'oli musiraamu singa omubaka nabbi alabiseeko nagamba ndagaayo ekikola kimu ekyekisa kyokoze omwaka guno nga gwakatandika tekiriiyo
go mukatoliki oba protestant Yesu najja nagamba ngenda kuwa billioni ya $, just show me ekikolwa kimwe ekyekisa tekiriyo chuketi so tibabalimba ebyo okimanyi Jesus it's a money making project. Come again? Jesus is the money making project. Jesus? Yes, is a money making project. Chechi mu Luganda ekyo. Jesus. Yesu. Jesus factory yakolera mu sente. Anti mwana wa Katonda. Anti abantu bakoze ennya lya Yesu ne babba endiga. Oberi mbika mu linnya lya Yesu. Ne babba endiga. Kati nze am not a fool for Christ. Nabyo kiwayogedde. Fool for Christ yani. Kitegeeza ye endiga buli kiba kigamba ng'ekikiriza. Wekimwe ekye-10 okimanyi ti mateeka g'ekimwe ekye-10 omukiwaayo balina okyanjula buli lwa Sande nti ku Sande ewedde twafunye miliyoni 10 mu kimwe ekye-10 akakiiko kaba elders ka church kayina okutuula kasalewo miliyoni zino 10 tuzitemazema tuziwa tutya abanaku njagala ombulireyo kanisa emu wano buli lwa Sande yanjula ekimwe ekye-10 okujjako watoto ate basigadde eri business bwemba nimba Katonda mpe ekibonerezo church zino zemulaba bwogenda mu URSB they are registered as company as limited companies z'abantu a church pastor na mukyala we okujjako Catholic Church yokka nena mirembe kyovola bakati Archbishop Semwogerere omanyi ti trustee Semwogerere yes trustee omulimo gwe overseeing Catholic Church mu Kampala Archdiocese Archbishop Semwogerere Papa enkyamujjawo kakati namutwale Vietnam nga tabuuzizza paragraph zibeerezi biri kyovola bafather bwaweebwa obufather afukamira wansi awo n'agamba n'alayira ekirayigiro ndikuwulira n'abali kuddira mu bigere agamba Bishop Jumbe Masaka nti ndikuwulira n'abali kuddira mu ki bigere. So Catholic Church, Bishop Jumba, he is a trustee overseeing the diocese, the Catholic Church ye Masaka. Okitegedde? Nowe mitiyana bwe kiri. Kati bannaffe bano njagala ombuulireyo pastor gwe bakyusa. Abera pastor forever. Iye. Kati waliwo n'abafa. Nga bwolaba abasajja b'omu kikuubo. Abaana baabwe ne bateeka engova. Kati gwe ngowe nze mukazi wange nawe kimwe ekye-10. Gashumba? Malayika mulekaawo ekye-10. Nja kufilinga divorce nga kimwe ekye-10 aganya bwe netegeera nti malayika we kimwe ekye-10 ku support gye muwangi reducing by 80%. Malayika singa ngambe Frank nyina akanaku kenazudde kenjala okuyamba I will support her. Singa ngambe Frank ngenda kola charity activities over the weekend I will support her. Ne omusalo ogumuweebwa akwate kimwe ekye-10 tekiri mu Bible ekimwe ekye-10 tekirimu Bible bwe yali ewandiikibwa jjajja wange baba consulting Bible nyina bingi byenzikirizamu ne bisikiririzamu. It's like the Constitution of Uganda. Kyovala waliyo New Testament and Old Testament. Tikiriyo. Ekimwe ekye-10 gwe n'ekimwe ekye-10 muli muti. Sikiwanga ko ndayiranga ntya Katonda. Mpe endobolo. Endobolo yanjawulo nnyo. Buli mwaka mpe endobolo okuyamba activities za Catholic Church. Nesiwa kimwe kya 10. Sisobola kiwaayo. Lwaki? Ekimwe ekye-10 ekyange nkikozesa kuyamba banaku. Kungu olumu nja kuwa ku simu yange eno olabe mobile money transactions enkolera abantu besimanyi zimanyi okusanga abavuzi ba boda ku petrol station obadde onywa game kanti gatano bakujulizeewo abakazi bano abatunda amenvu walugwe na wasente n'afukamira n'akaba amaziga yali amanyi muguzeeko ekibbo kya amenvu ne mugamba azinterekere byebyo byenkola ebikolo by'ekisa kyekimwe ekye-10 kya nze mpe ekimwe ekye-10 prophet omujego agula Range Rover ya milioni 2 agula Range Rover 2025 pastor ye yagale tubeera nabeeyo mu jimu nga basitula ebyuma adigide ne family ye adigide ku kimwe ekye-10 ogira okya ku boda silipa emu ya blue endala myufu nowe kimwe ekye-10 nga gwokiwa ina the latest Range Rover nti Katonda blessing emaliyo Katonda emali agiwa omukisa yes bwowaayo ekimwe ekye-10 ng'ojje mu sente zo sibiriyo nze sibiwa bwe liba eggulu ligenda kuyita mu abo linsubye naye nga ndaba nnyo bannaffe abatalina munnyo kasente bebaddukire nnyo mu masinzizo abagagga babeerawa webale nnyo suliri asabirawa wava munna asabirawa
meta waliyo balabyewa ye Yoweri yasabirawo abayina mukutoke Museveni mu church agendeyo ku Easter na Christmas kubanga mugezi yabuuka asabirawo ne waliwo katonda omuntu gwataddeko emikono nga Yoweri Museveni blessings tewali muntu akoze bikola bya kisa mu gwanga muno nga Yoweri Museveni oyo bakugamba eyo oli classified find state house kuyamba banaku batainako mwasirizi katonda ngamu omukisa yali tufugidde emyaka gina emyaka ana nga taliko manyi ga katonda it's impossible you get it pwebityo bibiri nebyo ebyammwe ebyo prophet me mukazi wange nakomawo mbwava mu night prayer ebasaba ekiro kyonna asula asaba yegayira katonda yamusaba kiki tayina kati gwolina naye bali tebalina tasobola era tujja kwawukana ku olwo nembera ku makyasa awe muti akomyewo ava mu night prayer akomyewo ne Bible akomyewo akwataganya ava kusaba katonda yasuza asaba yasuza asinza n'okutendereza tosobola ku night prayer gwe simalanga kuna mu church sawa 5 twakula no ku independence night of independence night ne bujingo kinga nayo kimanyi mu Luganda bujingo mukwano gwange nyo era namugamba byonna tubikole ekyokulokoka kyogeranga sijja kulokoka mukwano gwange nnyo bujingo ate bujingo enjiri y'ekyenjagalamu inspiration tugamba transformation yes encouraging abantu okukola okubeeramu n'akasente kyekingatta ne bujingo ate nekyanyana n'emikwano gyange abasamize mama finance si mukwano gwange era n'emikwano gy'abasamize ensasi nga zivuga essaawa zino batansedde embuutu zivuga nyina bennyina emubende eyo kati essaawa embuutu yatansedde ovuga ogende no balabana ne tukuba mu ngoma otegera ndowooza waliwo okusesaki nagende Gombe eyo nga Katwedic Center nempulira engoma ezivuga ennyo nembuza abantu erisomero liriwa nti si somero wali essaba eyo liri waggulu nengamba dwe bayambuka engoma ng'eri wali ewuluguma bulugumi nafa anze nayina yalina iba wange mukikomera buli lunaku buli kawungezi nga zivuga nadduka emisinde akusese kye bayita omukulembeze you must interact with each and every person onomanya otya abasamize balowooza batya ababelievinga mu ddiini y'ekinnansi nga tobabeeramu abakatoliki bagendemu abalokole bagendemu nze ndekye nakino eno nakyo nyala mukitegere from today nze sina buzibu n'abalokole byanjawulo nze obuzibu mbuyina n'abaana abeefula mbu boogera ne katonda sebo waliwo omujege yatugamba mbu yali ku Entebbe Express highway mbu katonda najja namutwala mu ggulu namutwala mu ggulu n'akomawo toli omujege yatugamba mbu ye buli weekend agende wa katonda ne banywa chai ne Yesu namala nadda toli yatugambako oyo kamuleke mukwano gwange yatugambako ki waliwo yatugamba nti waliwo omukulembeze agenda okufa mu kalulu waliwo yali afudde mwegendereze waliwo ekijja kati waliwo akazannyo akalala ke bazannya kati ng'ebya Israel ne Iran bwe bibeerawo nga kakati bajja akatambi ng'abyogerako tebajjayo katambi ye recordinga ne bakalaga ng'akakadde buba bukadde ne bakalaga ng'akakadde waliwo eyandaga wakatambi nga bwe yayogera nti Trump yagenda okuwangula mu America kati omanyi with AI you can do anything babuzanya gwe n'olaga ne bakulaga mbu yakyogera ninga olulonna kiki sente nga bwe mukeera wano bwe tukeera ku radio fonti radio fe ino kola amagoba nabali kusigera ndowooza kati nga bakulimba tebiriyo saba katonda wo keera ku makya bw'oba oyina challenges oyina mu bulamu bwo zuuka ku ssaawa 9 ogw'ekiro ng'ensi yeebase bw'oba oyina balokoni oba shedi fuluma olajjanira omutonzi wajja kuwuliriza omanyi kitegeeza ku ssaawa 9 ng'ensi yeebase gwe n'ofuluma n'olwajenera katonda ajja kuwuliriza ate ekya katonda ate bw'abakolera ebirungi mu bulamu bwammwe naye muyigo musiima lwaki bwe muba n'ebizibu mulaajanira bwe muba n'ebizibu mulaajana bw'akola ebyewunyisa mu bulamu bwammwe timumwebaza temujjukira byebyo ng'empeera yo gifunye mu ggulu gye weetaaga n'ebina byekijega ebyo nga tugenda okumulamu nina ekkanisa mu gye mmanya eryawo sijja jogera olw'ensonga zange naye abantu obasanga awo ssaawa 12 ez'okumakya baasuzaawo ku lubalaza bamaama bakazi bakyala kiri eki bebasa mu busapatu mu bugoye baasuze basaba n'enkya naluli mukola ddi biri bisatu ensi kasita ebeeramu obwavu ebeeramu ebintu ebi ebeeramu endwadde amakanisa agatandikawo n'okusamira
abantu bali desperate for hope in their lives. Bajja ngoza bagenda fune subi. Yes, bali desperate. Ate babalimbye nti waliyo miracles is happening. Actually, Yesu nasinzira mu banga awo. N'agamba nti tewabangayo miracle era sigenda zikola for the next 100 years. Teri kanisa ebeeramu muntu. Do you know why? Abantu tebagenda mu church nti bagenze kusaba ennaku zino. Bagenda kunoonya kyamagero. Kyamagero. Kati fa atefe mu Catholic Church ebintu biriyo. Fe waffe mu Catholic Church tugenda kutendereza Yesu. Tugenda kutendereza Katonda waffe tebiriyo. N'Abangirikani tebiriyo. Njalo gende waffe Villa Maria nga mise sabwa. Oba ekitovu, oba erubaga. Kakubuze mu. Wali olabye omuntu erubaga agudde. Tebagwa nagala n'okikubuuza wano. Lwaki mu Advent tebagwa? Sibalaba kujonga gye bali. Mu Anglican sibalaba nga bagwa. Waffe mu Islam sibalaba nga bagwa. Every Sunday tugenda mu church first as a social constituency ekyokubiri okutendereza. First tugenda mu church nga tusaba kugwa. Ncho kitwala. Nkitwala wa? You get it? Tekiriye waffe ekyo. Abantu bali nyama bus nava eggulu nava aze kufuna byamagero. Okay, well, tugenda mu njagala tukutwalako ku nsonga endala nga bwe ziyimiridde. But before we get there, President Museveni yakomeza empapula ku weekend Saturday. Twayogera ku wano luli ng'azijjeeyo kati yazikomezaawo. Kyawedde. Wabaddeyo? Oba wagoberedde? Ekisooka nabaddeyo. Emyaka enaalemu 40 gyemaze mu buyinza gwe gwasoose okubeerawo nga President Museveni azijjayo empapula. Tali wa NRM wadolonyayo ki? General MK yatuwa ekiragiro. General MK mukama wange. Nze mu Uganda nyina mukama wange aliyogo. Ye General MK. Yatuwa ekiragiro titagenda kustaninga 2026. Amaanyi gaffe gonna n'obuwagizi tugabwe Saabalwanyi. Ekyokubiri Yoweri Museveni ensonga y'okusosola abantu indigenous Banyarwanda abavandimu yagisootinze. So I have an obligation and a duty okubeerawo waali. Your duty bound. Yes. Okumuwagira n'okukunga abavandimu okumuwagira. Ekyo kyawedde dda era wiiki eno tugenda kukola omukolo gugenda okusooka okulaga position yaffe mu kalulu akajja. Okay, good. What was your take on what was your observation generally ku kyabadde? Ekisooka President yakutte obudde. Nesikuulira bulungi obuzinda Lwami Gashumba. Ekisooka President yakutte obudde yaze ne First Lady naye nabadde very very disappointed. Tango Doyi, Professor Tango Doyi, is a professor, Dr. Tango Doyi oli mukwano gwange ne nabadde disappointed. Kikyate yakuze kungu sirabanga kifo kyabadde kijama nga kifo Electoral Commission we NRM wetuula Nakasero. Sinnaba kulaba kifo kijama nga kifo NRM Electoral Commission wetuula. Obujama si kirabanga kiri. And the clean Yoweri Museveni I know manyi naye yazzeeyo nga takikiriza. Where kyabadde wa of ekizimbe kyennyini kijama oba langi bakomadyo gisiiga n'amabaati amabaati aga green ne mulema oggulayo ka paint musiigeko. Mu Africa mwe twakulya twamanyanga abagenyi nti bajja ng'olujja tulukola ki tulwera. Nature yakolinze in nga I wanted to go for a short call kungu n'ebifaananyi nabikubye embiina. Sirabanga kifo public toilet njama mu Kampala nga ze nalabye ku kitebe kya NRM ekyebyokulonda. Fwachafu wazibu. Allahu Akbar. Oyina n'ebifaananyi mbiina. Jakundagako. Bupevers obadde mu compound n'obusiigako kalangi. Dr. Tango Doyi. Buli mubaka parliament for nomination bamugyeko sente meka. Milioni 2 meka. I think 2 million. 3 million. Ekitone nnyo mu mwezi gumu ba raisinze over 6 billion. Kyabadde kijama beyond. Sirabanga kifo kijama mu Kampala nga kiri. Nze Gashumba gwe mulaba ndi piki. Ekirala temumpitanga ku mikolo nga temwagala njogere byenda byeyo. Bwe nalaba ebintu ebirungi ewa Toyota nabyogera. Nayingidde fe short call. Wali ofuyisizza naye nga ennyindo n'omutwe kitadde side eno. Obujama
Ofuisa okoze boy. Yes. Enzigi. Andaki. Zamenyeka dda. Oyinza okugamba nti kiri ekifo kimaze emyaka 20 nga teri muntu akyokipayinga. Bachibira mbatya. I don't know. Amabaati g'ennyumba eri ndozo okuva baga kubako tibagasiga nkolangi nga ffe tukuuta n'amategula omanya amategula begamala myaka 2-3 gamerako ekkonge sikirabanga we twabadde tutudde nange walkthroughs nga bwaguga enkonge omukolo gwabaguddeko bugwi. Thank you. Omukolo kigwagudde bugwi mwagutegedde omanyi kyenzudde mediocrity eri mu ggwanga muno sigirabanga mediocrity kyovola bwetuvaayo bwetwogera ku magambo Phantom magambo director wa CID magambo bwetumwogerako baga nti Gashumba ayagala nnyo magambo mugende ekibuli CID headquarters mulabe actually nabadde nfuyisa wali ng'omutwe ngutunuza side eno nga nzijukira police headquarters CID headquarters obuyonjo obuliyo wali wayitirivu obuyonjo CID headquarters a public place abantu babayingira every day nebanga nnyonjo basimbye ebimuli basimbye buli kimu ne Dr. Tango Ndoi n'omanya nti abantu abasalirawo eggwanga lino bajja ku office yo. Very disappointing. Very disappointing. Very disappointing. I need to go there and see what bova wano gendayo ekyo abakoze deko nga kalinga a community event eriensi jeva president webadajja deko and don't be shocked into billion zagenze very disappointing. Twebaza abatimbye bwe batimbye eki omanyi buno obuntu obwayero bwe basalamu ne babujuza buli wantu wonna ne makansi bwe babadde wali bwe twalaba mu primary bwe babadde ku kitebe ate nze munankola kinkola wammwe tebali kuyita olulala balekeyo nze ekifo kyokka kyonyinza okuŋŋana ogendamu nenfe ennaku waffe Masaka nze ngenda mu office ya gavumenti neŋŋamba ayi mukama gavumenti omugituwaddi very nabadde disappointed. Okay, very lindako bitenti nga mwe tutudde tenti nga ziddugala waggulu ne president yabadde mu ebyo president abane tenti ye nga ye nengamba ku event yemwe yes president yabane tenti ye nga ye mwenga muli eno protocol ejja nayo ate nze je nabadde mu ba VVIPs nga ina bitente ebichafu bwe bityo kino kiki mu Kampala muno mulimu company ba service providers PDM tours zino ziraba eza President Museveni protocol team yazo buli gyotuuka walungi tenti mwe batuuza abantu perfect kankiise nawo president alambudde eggwanga lyonna mu PDM nze ngendayo ebiseera ebisinga kungu twebaza omukyalo oyo Jeni Bareke ne group ye Jeni Bareke tenti mwe tutuula mpitirivu obulungi ekyokubiri toilets waliwo company bagita oba pavilion eyina the best toilets in Uganda mwezi mobile ogituula namu n'olaba TikTok nyonje kigenza clean oba PDM team ekulirwa vice president Alupo erimu minister Anite erimu Helen Seku erimu Jeni Bareke oba omulala ani ali awo basobola okutambuza emikolo across the country nga giri perfect nemwe mutegeera mu kyanti president agenda komyawo empapula ekiyumba ekifo nga kiringa kikomera ky'embizi tokakanya nnyo kigundi n'abamigashumba ekifoto kikakanya kufaanana kiyumba kya kisolo ekyo ginabadde toile sizikulaze ebifaananyi tobya biri Kampala wano nakasero wano nkugambye PDM tours ezo by the way president atandise wakiso today genda ku mukolo gumu olabe tents ezibera ziri clean toilets zirize baalagira ekyakankuwulire eje mikolo gya PDM mu mateeka emikolo giriko abantu abangi wabeerawo abantu bemu stationinga ku restrooms kungu wovaayo
ono staff agendayo alabe kubanga omuntu ayinza okugendayo nga tamanyi wa flashingira n'emikolo gyonna kati ng'ogweggulo wali baddewo abantu abali stationed ku restrooms we ziri tewabaddeyo muntu ng'omusirikale yakulaga ti zeezo nabuze omusirikale ayishuwa ze zino tye nkugambye gendako ku mukolo gwa President Museveni gwa PDM n'emmere gye bawa abantu perfect. PDM tour ziri headed by the Vice President Helen Seku, kuliko Anite Minister Evelyn Anite, kuliko Jenny Bariche. Very organized group. Very organized. Ontegera ndozo. Kati bwe mba nsobola okulaba ebirungi eri chechi ngano okulaba ekibi wano. Okay. So chechi Tango Doi, you are my friend and deeply disappointed. Mboziza nti why PDM towards 2026 general elections. Kankubulire sigwosalawo entambula ya president. Sigwasalawo president amaze omwaka mulamba nga alambula PDM byebadde ekola. Kati yakachekera ndoza kati yakachekera. Oba kikulumye gendo ofewe tuge. Okay. Atambula eggwanga lyonna. The other observation generally tewabadde ofujjo gwano kulo mukaga luno nga mwami Museveni akomezawo empapula unlike luli bwe lyazi as ajoku zinona twala bivuke byakole fujjo ne balikolerawo exactly kwa nabiwulira Clock Tower waliwo ne bakulira wano ku UBC wano ku National Theatre wano wansingokira ku Media Center efo biwera ku mukibuga Kampala kankusese criminality ali all over the world teba kulimba nti no waliwo ekifo kiri crime free ne Vatican waliyo police. But what I highly suspect olokuba forces nyingi NRM ina groups nyingi zero anyisa ono bakole success story oli abatagikola ki tajagala ontegera ndowooza ne but I hear baba kutte 16 ne baba charginga ki misango bubbi n'ebirala naye nga bajja bambadde t-shirt za yellow eza ena color ya NRM nekitegeeza ki naye waliwo contradicting statements bwowuliriza Twodwong ye yatuga nti they deassociate themselves ng'ekibiina ku group gano but wowulira omukyala akulembera office of the national chairman mukyala Namyalo yakugamba nti bano bavubuka ba NRM era bamanyiddwa naye abuuza nti sente ze babawa abavubuka ze babasuubiza ziriwa yabamanyi Namyalo abamanyi then bwaba bamanyi then yaba deploying wababa manyi bano bawagizi bajjajja yabamanyi yes then wababa manyi nechi akankusese omuntu asolo kwambala t-shirt ye NRM nakole fujjo omuntu asolo kwambala t-shirt ya NUP nakole fujjo gwe noloza nti NUP yekoze fujjo but kamba bulire mu Africa one you Kampala as a city ndoza mu bibuga ebitano ebiri crime rate eri wansi nayo mweri bino tibi happenings out of the blue. Wano waliwo intelligence organizations waliwo CMI waliwo crime intelligence ezino okudetectinga crime ontegera kakati General Damulira yakulira crime intelligence mu Kampala recently General Yoweri Museveni yamupromotinga namufuula Major General bo wabeerawo kuba general abatone nnyo mu ggwanga muno abakola 24 hours okulaba ati Kampala temuli misango Damulira mwali bw'obeera mu bagenera abatano abakola 24 hours okulaba ati tewali crime mu Kampala Damulira mwali ekirala wano tiwaliwo general kino nkyogera abeera mu bantu nga Damulira mu bantu namulaitereza zigeto geto yonna yasinga okubeerayo Damulira ne bwe mugamba nti njagala information bwete namasuba mu geto ajja kubulira contact ki person ochuli abamanyi ku mutwe of head yes kubanga a fighting a crime nebirala kino nkyogera ku authority ate kungu omuntu bakolanga ekirungi muyige kikiriza nkubulide PDM tours how organized bweziri nenkubuli ekyabadde ku kitebe ontegera ndo so awo omuntu asobola okwambala t-shirt ngeriko president Yoweri Museveni tewali bantu bakubira masimu ngagamba ava mu Airtel oba MTN tebabba abantu bafiri okitegera ndo the question is efujjo lyakolebwa ne banyaga abantu kyazeemu
kuno tetwakirabye nalabye groups are very organized but I had ziri groups zali infiltrated. Yes, kisoboka omanyi akalu katuuse 2026 nalabye n'abaana abajega bakyagulanyi nga bagamba wano batusasula kungu mpa ku sente nabye bagamba State House esasula kungu ne Gashumba ne bambidde nensereko atandika encha bana Gashumba mbadde ku radio kuva 2013 bananga abakozi ba State House ani Bareche Sigwe financial controller Walusimbi press secretary General Reiso muwereze sente za Gashumba sina bazifuna ze mwampo kubanja badde manyi gwazi nanga ngenda zisaba gwe kubanga bagambi nange nabirabye babadde ku mukolo okumwereka ati kakati ku radio 4 Monday Gashumba buli lwa kubiri nsereko buli lwa kusatu kakati munyagwa buli lwa kuna Lutamaguze bamwogeddeko abera buli lwa kuna ulira kakati nze eno program entugegena myaka ebiri every Monday buli wembera mu Kampala nyino okubeera wano era bwe sibeerawo mubuuza omutabuza aliwa okirese bulungi nti Lutamaguze nga tebakoze eki buli lwa kuna abeera wano teyayogeddwako kamba bulira obulimba bwammwe obwa Nuupu twabutegedde finally for the first time in the history of a newspaper called Monitor etandise okubeera critical ku bintu bya Nuupu ku second page eya today Monitor wandise questions linga over Nuupu closed delegates conference ku page ya Monitor page number 2 half a page questions linga over Nuupu closed delegates conference ebibuuzo bibuuzibwa fenna twebuuza DP eyammawo n'embidde bakola delegates conference yalimu ebizibu twagiraba owulira eyampuga yesu tujogerako yali mu liigi ye eye nalemu egenda kubeerawo eya Nuupu yatuulawa we have an obligation and a duty okubuuza ebibuuzo bino okitege nebo vaina ogamba nti kungu Gashumba mbidde nsereko tanaba na kujja kuki ku radio he will be here for the first time muto wange Lutamaguze asiiba wano buli lwakuna ndoza tumujjeko ate tujja mujjako kwa tulina obuyinza obukola ki radio y'abantu bonna gwani yakuganya okujja Lutamaguze abeera wano nakolokota enaalemu navuma buli kimu natambula nakola ki nagenda kati nga outgoing station manager kuva n'olwaleero jagala okuyita abantu bano wammanga nabo mbawodde olunaku ku radio eno Honorable Bet Namboze muwadde olunaku ku radio eno Honorable Muhammad Mwanga Kivumbi muwadde olunaku ku radio eno Robert Kyagulanyi Sentamu muwadde olunaku lwe ku radio eno Alex Waisa Mufumbiro muwadde olunaku ne muganda wange David Lewis Lubongoya mbawadde olunaku ku radio akati ate tulina okutusaamu ssebo tugenda mu kalulu okutandika ne August bayina okusasula sebe ne radio tusasula abakozi tusasula omulongoti bwe gwakuba twasasula sente meka over 62 million oguzaawo so okuva August munnabyabufuzi ulira ngabe bakubisa posters ku NASA owulira ndowooza kankubuzemu ekibuuzo ndabe ebirange biyita ku NBS ebya Captain Mike Mukula n'abala kibasasula of course kakati radio nebeerawo etya so aliyeyo yonna omukisa gweguli so muli Christmas tewali biseera radio na TV bikola sente mu babajjo nga December olw'ebivulu naffe okuva August buli munnabyabufuzi ayina okusasula sente wano nga radio endala radio eri gy'otegedde eri basasula miliyoni 4 million for 2 hours fetujja bawa discount basasula akasente akaki akatono ampuliriza tujja sina kwogera Victoria University na kino nyino kibajukiza nkyali mugole paka pasta bugemberwa na wasa ekyo nakyo mwino kijjukira ati gwabuukayo mu WhatsApp group yaabwe naddukayo ne Balamu namulekayo Balamu wase omukazi va mu bwa minister Balamu wase omukazi now nalaba ateekako Gashumba left nagiva mu group
sikyali mu bawulu bulamu obubi nnyo bulamu bwakiwulu obubi nembeera kati olabira ddala waliwo yanga wandigasumira kuza musanyufu nnyo alabika kachaya akanywa kaliko ennyini nokunkulisaayo darling welcome back darling ne bakubuuza darling where are you akasimu ako ndoza wali osubwa ebintu ebyo mwami obuyimba bwalagira ziri ennyimba ziri zimuteekako ewaka buli muntu musanyufu n'embwa nsanyufu zonna Prince Michelle Beast zonna zisanyufu nnyo bulamu bwakyuka obeere no ng'okola baby n'akuba akasimu mwami Gashumba oliwa atambuuza oliwa ekyo twakigaana ombuuza ndi mwana muto oli bulungi are you okay, is everything okay? Yes bulamu tuli mu bulungi nnyo ekyo tukyebaliza mu oli omwana asoose okuba essimu mutuufu gavumenti ereeta eky'abantu ate ne bayola gayibaleese it's a contradiction olira kino ne bwe ndiba siriwo okyogeranga bwe babeerawo ebitongole ebyebase ne bifuluuta by'ebitongole bya gavumenti ebiri meant okuwa abantu information kunnyonnyola Napoleon Hill yagamba nti omuntu bw'ayogera obulimba continuously nga teri avayo buchallenginga gafuuka mazima owulira omwana akirese bulungi ate gavumenti eyoola etya be yaleese gino miyayu waliwo yagiteekamu gyonoona emikolo bagiyodde ekyokubiri gwe media center Ministry of Information muganda nge Walusimbi press secretary obulimba butandise ku mwanyi ebbeyi y'emmwanyi yasse ebbeyi y'emmwanyi all over the world akatala akasalawo price y'emmwanyi bakayita London Stock Exchange emmwanyi etandise okugwa at the global level kati bagambye mbu Museveni yasaze emmwanyi kati n'obulimba obwo butandise okumera ebitongole bya gavumenti ebiri menshi okubeera ku radio bidifusing obulimba obwo byebase Museveni asala atya emmwanyi mu Buganda mwayagala akalulu mu kaseera kano it's impossible ebbeyi y'emmwanyi eya gold eya diamond tebera determined mu nsi mweva ebera determined at the global level London Stock Exchange New York Stock Exchange ompuli andowooza so muto wange I agree with you 100% obulimba buno Lutamaguzi muto wange bwayogera by'obulimba ku ssaawa 4 mwe ku mukaaga mujje mogere kituufu mpulidde oyita abantu wano suuliddeewo wenaalemu ne bona obayita tebajja kujja in fact wana ngambye bamita Dennis Luganjo agaye naye Adam oyisebo opposition bokka kale naye sebo tusaamu kati aba NRM tubayita naye tebajja bayina emmotoka ennene bayina amafuta gonna tebajja kudifendinga kintu kyammwe ne basajja mmwe sikisabirira era tikijja kubeerawo Yoweri Museveni lwaliva ku nsi lwe mulitegeera nti ebyo bizimbe bye muzimbye amayumba oyo Blue Band gwe mulya avudde ku ye mulema mutya okudifending ene this cow called NRM ebafudde kye muli babayita bazaamufuula waliwo abantu nga without NRM tebaali baddeko wantu wonna kiringanga bona owasa omwana w'omugagga bwe wasanga omwana w'omugagga oyina okukeera ku makya n'omusosola n'ebigere yakufudde kyoli singa tiwawasa mwana wa mugagga wali badde ki you get it bwe wasa omwana w'omugagga keera ku ssaawa 11 nga bukya omuwe kyayi bw'abali mu kinabirana abagenda omunaaze nako mukuute ne ku mugongo mwana w'omugagga yes kuba yakufula kyali ffe bagashumba tuli self made we don't have godfathers in this government abalenyo batuyita batya the gate crushers ffe twemenyera amagate tugenda komano mutusaasire budde bwawe